atannasalibwa musango era taba nagwo. Atannasalirwa musango taba nagwo mu mateeka. Era amateeka gamukkiriza okweyimirirwa kuba tannasalirwa musango. Kati bwe munaasanga omusango teyaguzza. Era kyenva mulabanga mu mateeka bagamba mu muteeka kw'obukwakkulizo e Bulaaya oluusi babateekako n'akuuma akasoma we bali okambala ku mukono ng'essaawa. Kati avudde ekyaggwe agenze mawogola, kati avudde mawogola agenze essingo. Kyenva bateekawo obukwakkulizo jangu n'abantu be bati abakunoonya ne bagamba owaaito tannasalirwa musango. Era bwe wabaawo okweraliikirira nti ajja kutaataaganya abajulizi, abajulizi bakuumibwe. Abajulizi bakuumibwa. Ali omuvunaane bwe kiba kitera ayinza okugenda eyo essinga eyo n'ayogera n'abajulizi. Abajulizi abo bakuumibwa era kiri mu nkola mu nsi yonna. Singa omuntu ono batya nti ayinza okutuusa ku bujulizi obulabi bakuumibwa. Oluvannyuma lw'okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ku lunaku olw'omukaaga, emu ku bigambo bye byongedde okusparkinga reactions okuva mu bantu ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo. Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga byali bingi bye yayogerako ku lunaku olwo, naye oyinza okugamba nti ensonga y'abasibe n'eddembe ly'abasibe erina abantu bangi nnyo be yasiikudde emmeeme era n'ereka ebibuuzo naddala ku bwetengereze bw'essiga eddamuzi mu ggwanga Uganda. Kyolina okuba nga otegeera nti nno eggwanga Uganda lifugibwa ku masiga asatu, okuli essiga erya judiciary eryo nga ky'ekitongole ekiramuzi, okuli essiga erya legislature nga ye parliament, ssaako ne executive ekulemberwa omukulembeze w'eggwanga. Okusinziira ku mateeka amasiga ago gonna galina okuoperatinga independently okusobola okubeera ng'ate gatambuza eggwanga. Era executive terina weesobola kubeera ng'ate etunula mu judiciary engeri gy'erina okutambuzaamu emirimu, ate era bwe kyandibadde nga executive terina ngeri gy'etunula mu legislature kubeera ng'ate esalawo entambuza y'emirimu sayidi ezeeyo. Wabula ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga bwe yategeezezza nti nno ensonga lwaki abali ku ludda oluvya gavumenti abamu batali abali undemocratic bayinza obutaweebwa bail, era nga ensonga agyesigamya ku nsonga nti nno abakulu bano bwe bateebwa ate bagenda ebweru ne batandika okuyigganya abo abagenda okubawaako obujulizi, nakyo kikyalina abalala bangi nnyo abakyakikubaganako empawa. Era nga dibeeti esinga etambulira ku omusibe akwatiddwa nga wa gavumenti n'omusibe akwatibwa ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ekisooka ani asinga amaanyi ddala? Omuntu ng'abadde ali mu gavumenti n'azza omusango n'asaba beyiro ne yeeyimirirwa n'afuluma n'agenda ebweru. Bw'afuluma ddala oyo ali ku opposition ayinza okumusinga amaanyi okusobola okuinfluensinga okutiisatiisa omujulizi abadde agenda omuwaako obujulizi. Ekyokubiri, kale okuba si kumutiisatiisa, bwe kituuka mu ssente, ani alina ssente era ezisobola maybe n'okugulirira omujulizi oyo n'akyusa ebirowoozo bye? Ne influence obu influence ku bonna ani asinga influence? Kakati abantu ab'enjawulo nga tuva mu weekend tubafunyeeko. Uganda Law Society bavuddeyo ne bakuba omulanga nga bagamba nti essiga eddamuzi ali mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Bw'abanga omukulembeze w'eggwanga asobola okuvaayo n'ayogera bye yayogedde, kitegeeza nti tebakyalina bwetengereze, era banga bakakasa nti obwetengereze bakyabulina bandibadde bavaayo ne bagenda mu maaso okubeera ng'ate ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga babyegaana misana ttuku nti ffe byayogedde tebikiikirira kirowoozo kyaffe. Kubanga bwe tutuuka mu kaseera nga kati abasibe naddala abali ku misango gy'ebyobufuzi abaakwatibwa tebakyalina ssuubi nti bwe bagenda mu kkomera, bwe bagenda mu kkooti ne basaba bbeeyo tebagenda kugibawa, ekibuuzo ki ekiba kiddako eri obulamu bwabwe? Era n'ekyokubiri, mu kaseera ng'abasibe abo tebasobola kuweebwa bbeeyiro okusinziira ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga, ate nga ne prosesi y'emisango gyabwe eringa ng'eyaziŋŋama etagenda mu maaso, kati abasibe baba basigalidde kusigala mu kkomera ne balinda
Di prosecutor lwali bale yetegese ate atandika okubawozesa. Wabula ekibuzo ne kibeera singa okubawozesa kuliba kutuuse obujulizi ne bulemu okuvaayo obumala obukakasa nti abakulu abo bazze omusango, ani agenda okuliririra obulamu bwabwe n'obudde bwabwe bwe babadde boonoonedde mu kkomera? Buvunaanyizibwa bwani okumekinga sure nti oyo aweereddwa bbeero talinnyirira bujulizi bugenda muweebwako. Era okutya kwa gavumenti okubeera nga oyo gwetadde ayinza okwonoona obujulizi, musango gw'ono eyeetaaga eddembe ly'okufuluma, kubanga kyekyamazima mu ddembe ly'obuntu buli muntu yenna atannasingisibwa musango alina eddembe lye okubeera nga ataafuluma n'awoza ng'ava ebweru. Gavumenti egamba nti tetujja kukuta kubanga bwe tunaakuta oyinza okutaataaganya okunoonyereza. Kati ekibuuzo, okunoonyereza kwo kwandimaze bbanga ki? Era singa oyo anoonyereza alemererwa okubeera ng'akuŋŋaanya obujulizi mu budde, kitegeeza ki? Abo abakwata abo bavunaana emisango basinziira ku ky'okubakwata, naddala nga bwe batumala okubakwata ate obujulizi beetaaga okuddamu okubunoonya. Olwaleero obaddeyo olukiiko lwa Buganda era badde basoma budget oba gy'oyinza okuyita embalirira ey'omwaka 2026-2027. Katikkiro wa Buganda ebitambula n'ebigenda mu maaso mu ggwanga abitaddeko eddoboozi mu kaseera ng'abantu ab'enjawulo bagamba bannaddiini abakulembeze ab'ennono mwandibadde muvaayo ne mubaako bye mwogerako naddala ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Katikkiro wa Buganda ensonga ezisinga azitaddeko eddoboozi era tugenda kuba nga tuzoogerako. Abantu ab'enjawulo abavuddeyo okureactinga ku bigambo bya Pulezidenti Museveni okuli n'omukyala Miriam Matembe, tubirina n'ekibiina kya NUP wakati w'omukulembeze w'eggwanga okuwakanya nti ebyaliwo tebinnaddamu kuguna omulembe. Abantu abakwatibwa batwalibwa mu kkooti ne bawozesebwa bazzeemu buto ne bafulumya lisiti documenting abantu baabwe abakwatibwa naye nga ne gye buli kati tebatwalibwanga kuwozesebwa. Awo n'ebisingawo we tugenda okuba nga tuyitira ate mu kyo eno. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Kale nkwaniza okusiima official yonna gy'osinzira okuba nga tootulaba ali ne nkusaba okwongera okusubscribinga ku mukutu guno okwongera okuba nga toofuna videos ezifaanaganako bwe ziti byonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako ne nkwebaza okubeera nga tootwegasseeko. Mukulikeyo mu weekend ne bye mwasobodde okuba nga ate mukolako njagala okuba nga ate mbeebaza ate ne mbaagaliza wiiki empya gye nzikiriza nti naye egenda kubamu ebirungi byamu. Kakati bw'otyo nno bw'otapowa sigala ng'olemerako ne woobikola bitya nga tebitambula ebyenkya bijja kutambula. Ensonga lwaki ojja okukola kitegeeza tolina bukakafu bwa kiki kigenda kudda wakati gwe sigala ng'okola ekya results kirekere Mukama Katonda era yajja okuba nga agenda mu maaso okubeera ng'azikuwa. Njagala okuba nga ate nkwaniriza ate olunaku olwaleero munzikize mbategeeze kuba naffe aba Millennial Logistics abo nno batikka bintu nga babijja mu ggwanga erya China nga bayita mu ggwanga erya Uganda
Medinyo Logistics bakutegeeza nti no gwomusuubuzi yenna ng'osobola kuva China naye nga wali tolina transporter agenda kwetikira bintu bikomyawo Kampala bagamba nti buli kimu nga bw'onaaba okisuubudde bagenda okituuza e Kampala. Kati okumanya ebisingawo kuba ku namba zaffe ezo ez'essimu oba tusange ku Shiliga Nash Plaza opposite Hardware City awo ojja okutusanga. Ate China nayo tulinayo ekifo kyaffe neza mukiraba awo 826 Store Maytai City yawo Tai West n'ebisinga waawo naye namba z'essimu z'oba osinga okuba nga ate okozesa okubeera nga ate otukubira ebisingawo okusobola okuba nga ate obitegeera. Kale awo nga tuvuddewo internet esabebere ya Airtel ate nga twala okubategeeza nti nno nga tukozesa internet nga tukozesa Airtel Money tusobola kati okusasula emisolo. Yes, ng'osasula taxes, identification documents, business license, traffic fines n'ebirala bingi nnyo. Kakati gwe abadde agala okusasula omusolo gwo ng'onoonya w'ogenda kugusasulira nga bali tokimanyi nti ku ssimu yo buli kimu kiggwa. Enteekateeka ziizo osobola okukozesa Airtel Money, osobola okusikaninga QR code yaffe n'ogenda mu maaso kubeera ng'ate osasula. Kale kozesa enteekateeka ezo ate okusobola okubeera ng'ate oyanguya obulamu. Nkwaniriza olunaku olwaleero era nga tugenda kutandikirawo n'ama-news ag'enjawulo ge tulinawo naddala nga tulikapinga okuva mu weekend. Kakati chap ebintu ebyenjawulo bikyagenda mu maaso okubeera nga bitambula. Ye bannaye nerabidde ntya okukuwa nnyana linvudde mu mutwe. Kakati okulonda kwa ssentebe b'ebyalo kugenda kutandika era bwe twogerera essaawa zino ebibiina ebyenjawulo bikyagenda mu maaso okubeera nga ate binominatinga abantu baabyo abagenda okubeera nga babikwatira fulaga. Naye omukulu eyavaayo n'atugamba nti ekirooto kye kyagenda mu paalamenti ye Kaweesi ani komanda Inginiya Kaweesi. Ate Inginiya Kaweesi talabiddwako ng'ekirooto kye akisudde wali kati ayagala bwa LC1. Inginiya Kaweesi kandekemu wano chairman Katooke. Munnange Inginiya Kaweesi y'omu ku abo abaafulumizza edda posita ng'agamba nti bannange ekituufu kiri nti kakati essaawa zino omuntu ogenda ku kyokola ki ku kyosobola. Jjukira omukulu Inginiya Kaweesi emabegako awo yavaayo n'agamba ekibiina kya National Unity Platform kyamukuba akasente ke era n'avaayo n'akaaba n'agamba ye ekirooto kyagenda mu paalamenti. Soboddemu bajjukize ka vidiyo katono nnyo bayinza okuwuza tuwaayiriza. Omukulu akabyewo baba Museveni atakuwa sente nebokaka milioni zange mukaaga byange bigenda my property bigenda engineer chicho yagala okuyambibwa ona muleke engineer obuzo bwenda lemereddwa kati focus yitade kufana eboka emba solo ye muleke kati ndikugwe njagala bwe oyagala oyambibwa otya basinda ko julizi tutandikira oyagala oyambibwa ngasobola okuyambibwa ebyange nebikomawo okay oyambike Matesa woyogetwe basobola okunyamba ngasobola okuba omulanga ne banyamba yogera it is your time oyagala oyambibwa otya nze mbadde njagala ekibiina kya National Unity Platform naye olaba nagambye nkivuddemu sikyalina kyembagaza sikyalina. Engineer wetaaga okukkakkanyisa pointi yo kuba kakati no munnange oluvannyuma lw'okukaaba nga ekirooto kye kya paalamenti kirinnyiddwamu okunsi tolemera ku kintu kimu. Inginiya Kaweesi essaawa zimaze dda okukubisa posita agambye ab'e Katooke B bakama bange mwe mundabirenga ddala at least kanjira mbeera kaawo vote Kaweesi Stephen LC1 chairperson Katooke B n'agamba nti nze wammwe
obuntu empisa n'enkulaakulana byonna Engineer Kaweesa oba birina mu 5 ojja kuba obirina yoyo kyamaani wa baneza okusaba abantu bekatooke mumuwe bagamba ekikula amangu kifa mangu naye ono yazze agabe kantandike ddala kwero seetandikira ddala akyo yaliko kyamaani we Rosi1 era abantu be babadde bamuwanga akalulu n'endowooza ku Parliament we bakyagaanye kale yoyo kakati waki muleese okulonda ba LC1 ku guli underway nakusubiza 28 lwe tugenda okuba nga tulonda ba LC1 nabyekaawo ab'ekibiina kya NUP Masaka nga bagenda mu maaso okubeera nga ate basunsula abagenda okuba nga babakwatira flag naye ojja kusanga abantu abamu mu comment section nga bagamba sayimo era ne banaagenda mu maaso okubeera nga ate beesimbawo tebajjeera kuyitaamu era bajja bibba kakati gwandaba ng'oli mugoberezi waffe wano ng'olaba emboozi zaffe ez'enjalo ze tukola ensobi gy'otalina kukola kwe kukeera ku makya okukyawa okulonda naddala nga kuba kulangiriddwa okukyawa okulonda nga kutalangiriddwa y'ensobi gy'otakeeranga kukukola kubanga ojja kusanganga n'ebigenda mu maaso ebimu ebikolebwa waliwo abaagala okubakyayisa okulonda ate nga mwe bakyayisa okulonda baabaabwe bajja ne balonda buli kalulu akajja ne bwe mutakawangula mukisa ogw'okubaako ekintu ky'olaga nti kino mu kalulu ka Uganda kigenda mu maaso buli kalulu akajja mukisa ogw'okubaako ekiraga nti kino kigenda mu maaso kakati tugenda kutuuka mu kalulu kano akeLC1 kalungi nnyo bayirabula kuba nti nno ebibiina by'obufuzi byajja naye nze akalulu keLC saani kalowoozezaamu bibiina nze bwe mba nnonda LC1 w'ekyalo kyaffe nnonda LC1 agenda okungasa nnyinza obutalonda kibiina ng'omuntu afunye ku mukisa okubaako wenyinza obba nga mbeera bwe mba nnonda LC1 nnonda oyo gwe ndowooza nti ajja okusobola okumpa obuweereza mpulirako nti kwelose eno bakola kino ne ŋŋamba owaffe akola atya kati mwabali mu estates ezikyakula ojja kusanga nga ekyalo ekikulinaanye buli kakadde LC1 akajjako emitwalo 10 oba okategeera bulungi ng'ewammwe si bwe kiri ng'ajjako 10% ng'ewammwe LC okwatayo z'omuwadde n'ozikola ki n'omuwa ng'ewammwe LC1 obubbi bw'ettaka abulinamu omukono ng'ewammwe tomuwulirangamu ndowooza LC1 ne bw'atandibadde wa kibiina kyo wandibadde omuwa akalulu era ndowooza okuteekawo emirembe LC1 because akalulu k'LC1 ke kasalawo obutebenkevu bw'ekyalo LC1 abanga taata mu maka bwe kiba kyetaagisa na kujja mu bibiina bya bufuzi abantu basobole okwerondera LC1 gwe baagala ekyo kyandikoleddwa ebyobufuzi ne biwolebwa mu LC1 kubanga singa tufuna ebizibu bye twafuna mu akalulu akaggwa tugenda maliriza tufunye ebizibu oluvannyuma lw'akalulu kano jjukira akalulu kano kakusimba layini kakati aba NUP abo batandise dda ku mulimu gwabwe okumubilizinga n'okufuna ba flag bearer baabwe abagenda obbakwatira kaadi n'okugenda okwesimbawo nzira nkiddamu tokkiriza kintu kyonna kikuleetera kukyawa kulonda genda gwolonde gwekola omulimu gwo gumu gwa kulonda ebirala bijja kwesootinganga byokka bwe twatandikira okulonda eno akalulu nga ebimu byogerwako bwogerwa nti bateeka obululu mu box naye nga teri vidiyo evaayo mu kalulu kekala ng'atwabeko ku muntu ng'ateeka obululu mu box kitegeeza temu ejja kgenda okutuuka nga akalulu baakabbye naye nga firimu yonna ogirina nga lwe yagikutte temu egenda kutuukako omuntu abba akalulu amala akawanda yekka agambe bannange okusinziira ku bujulizi obuliwo ntwadde mu bantu bange tuddemu tulonda akalulu so gwe wenna munnansi ow'obuvunaanyizibwa buli kalulu k'owulira ke balangira genda okalonde ate ekirungi kyakano akeLC kakusimba layini bakalangiririra awo
kitegeeza mujja abanye musiime mega w'omuntu era omuntu oyo yajja okulangirirwa but genda making sure nti no ku listi y'abatuuze kwoli bw'oba toliiko genda bakuteekeko. It is very important. Kale sooka ompe ku bannaffe aba NUP nga enteekateeka zaabwe ze babaddemu awo. Kale kakati mu nteekateeka eyo y'emu akudde akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yabaddeko ku Lutikko Lubaga era Ssaabasumba Ssemwogerere n'amuteeka ku nninga okubaako byennyonnyola. Ekyamazima akalulu ke twavaamu kalina ebintu ebimu omanyi abantu twagala nnyo obuwanguzi obw'embagirawo naye olumu obuwanguzi obw'embagirawo tebuleeta nkyukakyuka ya nnamaddala. Kyokka ate obuwanguzi obulwa olumu buleeta enkyukakyuka eya ddala. Nti buli balangirira omubaka we owa paalamenti ng'alina oba alwanye oba ng'alina emikweso gy'ayiseemu bwe bamulangira ne bamuwa DR form ne bamuwa declaration form nti yawangudde kirungi kubanga era oli oyagala member wa paalamenti waayitemu. Naye ekyo tekisolovinga kizibu kyenene kiri waggulu. Naye ebbanga gye ligenda liyita nga omubaka wo yeesimbawo ne bamuzannya akazannyo ne yeesimu ne bamuzannya akazannyo ebintu ebyo gye bikoma okugenda nga bitandika okuwera bitandika okwogerwako ng'omuntu abyogerako with authority. Kati mu kalulu akawedde mulimu examples abantu ze boogerako with authority nti nze kansala waffe ow'omuluka twagenda okuva mu polling station zonna nga yawangudde twagenda okuwulira nti gwe baalangira yali mulala. Kati ekyo omuntu aba okyogerako with authority. Kakati ekyo kireetera abatandika okyogerako okuteeka abakulu ku nninga. Abakulu bateekebwa ku nninga ne bawalirizibwa okutandika okwekomentinga mu bintu ebimu. Kati emivuyo egigenze nga gikolebwa mu lube tubadde tugenda tuvaamu buleetera abakakiiko k'ebyokulonda okutandika okwekomentinga ku bintu ebimu kubanga omuntu atandika okwogera aba ayogera with authority. Kakati omulamuzi Simon Byabakama ebimu ku Ssaabasumba byadde amugamba nti tuwulira nti akalulu kano bwe tumala okukalonda ate waliwo ab'omutima omubi abakataganjula omulamuzi okyogerako ki tuyinza kikolera ki mu kalulu k'ekalangala bino bye twogeramu enzooza byakusaaga. Omulamuzi Byabakama yennyini yavaayo naawe ekiragiro nti saagala drone zitaliiko nnamba mu kalulu. Ne tuva mu kalulu ng'ebivuddeyo omulamuzi yennyini n'avaayo ne yeemulugunya nti waaki bannaayi temumpuliriza nalagidde nti drone zive mu kalulu. Oba okitegeera bulungi lwaki mweziri. Kakati ekyamazima obanga oli ku mulimu gwo nga byokola oli serious wandyagadde okufuna akalulu akali transparent kubanga naye ebimuleka bimusukkako. Akalulu koddamu okutegeka olina okujja ng'otuwadde ne measures engeri gy'ogenda okusalira amagezi emmotoka ezitalina nnamba ezisinga okwetawulira mu bululu obwetooloola eggwanga lyonna kubanga naawe okyogedde kate naawe okikkiriza nti kizibu kikola ki weekiri. Kakati wakati nga Ssaabasumba amutadde ku nninga okubaako byayogera omulamuzi Simon Byabakama yannyonnyodde bw'ati emboozi eno yasiterefayina katugiwulire nga bwe yabadde. Mu kulonda kwa bonna okwaliyo ku ntandikwa y'omwaka guno emivuyo mingi egyeyolekera mu kulonda kuno nga bangi ku baali beesimbyewo bategeeza nti be bawangula akalulu kano kyokka ate akakiiko k'ebyokulonda ne kalangira mu balala ku buwanguzi. Kirizibwe okuleeta DR form ku mmeeza yo okompeyalinga abantu abakola ki abawangudde abatuufu. Kino kyava ku mivuyo emingi egyeyolekera mu kalulu kano n'abantu ne batuuka okujja obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda.
kati mu kiseera kino ng'eggwanga litegekera okulonda kw'abasentebe b'ebyalo abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda entuyo bazisaza bibatu okulaba nti bakunga bannansi okujjumbira okulonda kuno bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa ku Lutikko e Lubaga ekyetabiddwamu ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama kw'ossa n'abakungu abalala okuva mu kakiiko Ssaabasumba Paul Ssemwogerere atadde akulira akakiiko k'ebyokulonda ku nninga annyonnyole bannayuganda lwaki abalina obuyinza batabula okulonda ekireetera akakiiko okulangiriramu abatawangudde. Oluusi tuwuliddayo nti abantu badde balonze bulungi ne walwawo bayingiridde ate nga beeyita nti balinawo obuyinza ne batabula ebintu ne binyiiza ababalondeddwa babawaabirawo abo. Ssaabasumba era alaze obwennyamivu olw'embeera y'obunkenke eri mu ggwanga ensangi zino etandise n'okutambuza abantu nga beeyogeza bokka. Obudde buno bwe tuli mu budde bwa kweraliikirira nnyo, abantu beeraliikirira wa binaabeera bitya, tugenda wa, ono ayogera kino oli ayogera kiri, ebimugoberera amateeka ebirala tebigoberera amateeka. Oba ogenda okusamba omupiira nabega nti olwakulumba ne weekwekakwekako oluvannyuma n'ozuukuka n'ovaayo. Bw'aweereddwa omukisa ogw'okwogerako eri abakirisitu ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ayanukudde ku nsonga z'okudibaga okulonda ne batuuka n'okulangirira abatali bawanguzi nga wano ategeezezza nti abeemulugunya ku nsonga eno baddembe okugenda mu kkooti. Sisitimu ya kkooti weera ekyakola abo bonna abataataganya ebyokulonda oba beeyingirira mu byokulonda so nga tesibuvunaanyizibwa bwabwe bw'abanga akoze ensobi tumutwale mu buga z'amateeka. Okwawukanako n'okulonda okuwedde abantu we baalagirwa okudda ewaka amangu ddala nga bamaze okulonda ku mulundi guno Byabakama akunze abantu okusigala mu bifo ewalonderwa ne bwe babeera bamaze okulonda okusobola okumanya ebyo ebinaabeera bivudde mu kulonda. Temuvaawo mubeerewo lwansonga nti gavumenti chairperson yagenda kulonda okola nayo oba bamemba bagenda kulonda alina obalonda nga mwakamala omulonda ate abalonda kwabo abaliwo. Ono bw'atyo alabudde bassentebe b'ebyalo abaliko mu kiseera kino obutakemebwa kutaataganya nteekateeka ya kuwandiisa balonzi etandika olunaku olw'enkya nga bayingizaamu abantu abatali batuuze. Kubanga batugambye baba chairperson batandise gamba nti ffe tulina regisita yaffe ey'abatuuze tugenda kukozesa regisita emu y'akakiiko k'ebyokulonda ke kagenda okuwandiika okuva olunaku lw'enkya. Mu kitambiro ky'emmisa kye kimu Ssaabasumba mu kalulu kali ke twalimu ake-15 akakiiko k'ebyokulonda kaakubiriza abantu okuvaawo ezimu ku nsonga eŋŋumu zaali nti gwe kirowoozeeko abantu obungi bwe baliko singa mwenna buli amala okulonda n'asigala awo toyi mwe mugenda okugenda zigenda kuvaawa. Ekyokubiri obukuumi bugenda kuvaawa. Kale bane mujje nga mweyambye bukatusubire obukuumi bunaabeerawo Uganda. Kati n'ekyo kyekyo ekisinga obukulu nze kye njagala okubagamba tokkiriza togezaako kukeerayo olunaku na lumu kuwulira nga ebyokulonda bikutamye kubanga gye binaakoma okukutama bino byonna bigenda bitandika okubeera tujja kufuna mukisa kubeera kitundutundu ku byo kubiraba nga bigenda mu maaso. Kulabako kalulu nga waliwo abalowooza nti ye amala okulonda asobola okutambula n'agenda then nga waliwo abagamba nti nze mmala okulonda nina okusigalawo naye nga bagambibwa buli omu omala okulonda tambula kola ki genda. Netusanga akalulu nga ko kano oba oyagala teyagala olina okubeerawo kubanga olina okusimba layini balina okukulonda. Ate kano obuzibu bwako buli omu tewayagenda bafuuyira firiimi nti bannaye kati mujje tulonde. Mulina okujja ne mutuuka we mugenda okulondera ne mulinda ne bannammwe time ey'okulonda nejja. Kitegeeza nti abantu baba kutandika okujja ku ssaawa emu musobola okulonda ku ssaawa 6 mugenda okulonda ku ssaawa 6 ng'ekifo kyonna kijjudde. Kaakati okuva ku ssaawa emu abantu banaatandikira okujja paka ku 6
kizibu okunkakasa nti tewajja kubaawo ayagala kugenda mu manju, tewajja kubaawo ayagala kufuka. Era tuyinza okunkakasa nti kuva ku 7 mpaka 6 tewasobola kubulawo bujjagalalo omuli n'abaagala okukubira abantu baabwe campaign, naye eyo security yo bakakasizza nti weeri wadde luli yali tekola ki teriiwo. Kakati kitegeeza nti weetabe ne mukana akalulu osobole okucreatinga ofuna differing experiences nti lwaki ku kali mwatugaana okukola kino ate kati wano nga mukitukiriza bw'ofuna omukisa kati okubatunuulira mu maaso ng'obasisinkanye era obabuuza ekibuuzo ti bwe twali mu kuba pulezidenti mwatugaana okusigalawo. Kano akeero si mwagaana okubeera nga tulondera ku papula mugamba tusimbe emabega wa layini ate nga ffenna tugenda kubeerawo. Kubanga abantu bagenda okujja okulonda akeero si bangi okusinga abagenda okujja okulonda kuba pulezidenti. Lwaki? Tukulonda okuba pulezidenti buli omu ajja mu tayimu ye, ate bw'amala okulonda abatali interested mu byo ne batambula ne bagenda, abatono abagamba nti nze kansigalewo nkakuume bo ne basigalawo. Bw'oba osobola okuwa security ekyalo ekiramba kyonna ekigenda okujja okulonda, ate olemererwa otya okuba ng'owa security abo abasaamusaamu abaagala okusigala okukuuma akalulu. Kale toweerabira sigala ng'olonda. Kale awo nno nzikiriza tuveewo. Kakati reactions z'abantu ab'enjawulo abavaayo okwogera ku bigambo by'omukulembeze w'eggwanga, yogera ebigambo bingi. Ku bimu ku byo kansoke nkujjukizeeyo kimu bibiri. Paka kiripu yali ayogera ku basibe awo okuteebwa, mumpeyo ne ka kiripu ng'ayogera ku Miriam Matembe nzije. The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. Because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. You cannot have democracy without people with the spirit of democracy. With fascists. But you did that? Not bail. Why should you intimidate a witness if you are innocent? Why? And threaten. So the answer why we oppose bail is because they come now to attack the witnesses. Now, if we allow the witnesses to be attacked, in the future we shall not get witnesses. And what will happen? The security forces can even start doing other bad things, like if they are blocked, the legal way is blocked, they can start extrajudicial executions, shoot somebody else. I could even see my sister Matembe limping into the court. When she was coming in court, she came limping. I was worried, but forgot to limp. When she was leaving the court, she walked. She had forgotten to repeat the scene. I saw the video. Therefore, those who want to know the truth, wait for the trials of the accused people. Kale kakati tutandikire ku reactions. Amu kuba reactinga ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubongoya, era ng'ono reaction ye yagikoledde mu ngeri ya bifaananyi okusobola okuba nga ate ajjayo amakulu g'ekyo kyategeeza okusobola okuba nga kitegeerekeka bulungi. Kakati waggulu ku bubaka bwe yatugamba, he did say that we should be glad that those who are arrested are taken to court. Ng'abuuza kibuuzo. How did that statement sit in the heart of the families of these Ugandans who were abducted by the state operatives between 2019 and 2020 and are still missing to date? Disappeared, silenced his regime, desperately hoping they can be forgotten. Kakati awo nno n'asooka atufulumiza akapandiiko kano
era nga mu kawandiiko kano akulembeddeko nnamba emu ye John Bosco Kibalama era nga n'ennaku z'omwezi baazitaddeko ne gye yakwatibwa era ne bategeeza nti akyabuta tannalabika. Ne batugamba nti Sessaazi Isma oyo naye ne bagamba nti yakwatibwa 19 mwaka gwali gwa 2020 bagamba naye tannalabika. Luwemba Mustafa oyo naye waali, Mubiru Hassan, Lukwago Martin, Zimula Dennis, Semuddu Michael, Chirya Peter, Nalumoso Vincent, Wangolo Shafik n'abalala bangi be bakola abantu 18. Wano nno yabadde agezaako kureactinga ku kigambo ky'omukulembeze w'eggwanga nti at least mu mulembe guno at least omuntu akwatibwa n'atwalibwa mu kkooti okwawukanako ku mirembe emikadde abantu bwe baakwatibwanga n'okuttibwa ne battibwa. Era omukulembeze w'eggwanga ebyo bino yabyogedde awa n'ebifaananyi ebikakasa ekyaliwo. Akavidiyo ako kalina njagala ka vidiyo ng'omukulembeze w'eggwanga ali mu kunnyonnyola n'okulaga amagumba g'abantu abattibwanga mu mirembe gy'Ababote. So ekyo yadde akyogera kwongera ku reactinga ku nsonga ya abadde bagamba nti bizzeemu. Oba ontegedde kakati naawe ekibuuzo nti bane 18 bo accountability yaabwe eyinza kubeera yaddi naddala ng'omukulembeze w'eggwanga ye mu biwandiiko bye. Abantu abakwatibwa baleetebwa mu maaso ga kkooti bagenda mu maaso kwera ng'ate bavunaanwa. Kakati omulala yagenze mu maaso kwera ng'ate agattako eddoboozi lye yabadde omukyala Winnie Byanyima era ng'olwo yakutte vidiyo y'omukulembeze w'eggwanga n'atugamba nti nno the head of the judiciary who was sworn on President at his private farm in presence of President's family is conspicuously silent and President openly violates the constitutions, usurps the authority of the courts and justifies abductions, torture, prolonged detention without trial and other grave abuses led by his son. Silence in the face of such constitutional violence is not neutrality, it is betrayal of the judiciary's duty to uphold the rule of law. Chief Justice, you too will account. Yakolimidde mukolimire. Winnie Byanyima yechi yakoze yakolimidde bukolimizi ate saabalamuzi. Otuuka ne bikuleba n'ogamba kankolime obukolimi. Kakati era ku nsonga y'emu banafa ba Law Society nga bawandiise omukuku gw'ebbaluwa ogwo gwo baali bagwolekeza saabalamuzi era nga mu bigambo byabwe babadde baagala saabalamuzi aveeyo ebigambo bya pulezidenti abidisowninge abyesammula agambe bannange ebyo ebyogeddwa oba ebyayogeddwa sibinaako kakwate nze sigeddamu ziri enkulembera. Omuntu bw'anaaba agwanidde okuweebwa beyiro nja gimuwa ate bw'aba tagwanidde tajja gifuna wabula talina kutuula ebutuuzi n'agamba nti beyiro sisobola kugifuna olw'ensonga A oba B. Kakati mu bbaluwa yaabwe gye baataddeyo saagikuwadde. How did it happen? Kale kanje esomeri wano mu bbaluwa yaabwe gye baataddeyo aba Uganda Law Society baategeezezza bwe bati. Baluwa yawandiikiddwa ennaku z'omwezi nga 4 ne bagamba the Uganda Law Society strongly condemns President Yoweri Kaguta Museveni's public comment today on the pending trial of Dr. Kizza Besigye and his stated intention to abolish bail. Judicial associations to equivocally denounce we call upon the Chief Justice, the judiciary, top management and all judicial associations to equivocally denounce the executive interference. President Museveni's address constitutes a clear subuse contempt of court by publicly speculating on Dr. Kizza Besigye's motive,
conduct and merits of the ongoing case. He has prejudiced the accused right to a fair trial. These remarks further aggravate existing contempt allegations involving the president's son and also the CDF, which are central to the human rights violation, forming the basis for the current stay of proceedings. N'ebirala bingi nnyo baali bagenda mu maaso okubeera ng'ate basaba ate Chief Justice okubeera ng'ate ensonga zino naye aziyingiramu. Kaakati era omulala eyayingidde mu nsonga zino ye omukyala Miriam Matembe. Ono ye naye yakolimye bukolimi. Bannange otemba otukanga abantu balina kukolimira bakolimire. Yagambye ne nkulaba mukulu munnange nga mpenyera n'otandika okunkiina n'okunkudaalira. Yandibadde omulala n'atabeera gwe my brother. By the way, mukwogera ku omukulembeze w'eggwanga twokubaza okukonfaminga nti kyo kituufu Miriam Matembe sister president. So kakati noza president yeetaagata okutegeeza CDF anti oli antiwo wadde anti yava ku mugendo eyafuuka kaasa. So kakati ndowooza mu next post CDF gy'anaayogera ku mukyala Miriam Matembe agenda mutaaminga nga bad aunt. Miriam Matembe abeera bad aunt naye nga she's an aunt. Yagambye blaza okimanyi nti ekintu kye wayogedde ne mu Bayibuli tekiriiyo manya bakivumirira naye kale tuwe ku Matembe. As I listened to my brother Museveni's national state address, in which he made a mockery of me, and he even laughed after his son had captured me, disrespected me, and mistreated me in his whatever they call it. But as I was considering and calling upon my God to help me and calm me down, he reminded me of the story of Abel and Cain. When, after killing his brother, Cain declared to God that he was not a keeper of his brother. So I imagined my brother Museveni was revealing to the state that he's not the keeper of his sister. So now, I would like to remind my brother of that very curse that God declared upon Cain, and invite him to respond to God like Cain responded when his sentence was a bit reduced. Otherwise, I am praying for him. I forgive him and his son because they do not know what they are doing. Nkusabira Katonda yamanyi kyanakukolera. Naye byonna nga bitubitadde ku mabbali. Ekisooka eggwanga Uganda lirina amateeka ate ate lirina n'ebitongole ebikwasa amateeka ago. Mu kaseera ng'ebitongole ebyo bikwasa amateeka bigenda mu maaso okubeera ng'ate bikwasa amateeka. It is very important ebitongole ebyo buli kimu okukolebwa mu mateeka. Kiyambako okuwa ebitongole ebyo sappooti y'abannansi. President Museveni we yali akola speech yagamba nti okulwa kw'emisango mu kkooti kituusizza abantu ba bulijjo okuggwaamu essuubi nga tebakyalina kye bakyasuubira kiyinza kuva mu kkooti ezo. Era ekyo kye kireetedde abantu okutandika okutwalira amateeka mu ngalo. Kitegeeza nti buli bitongole byakwerinda n'ebitongole bikwasa amateeka bwe bikola ekituufu bitandika okufuna support
ey'abannansi ekyokulabirako wadde nga ebibala tetunnabirabako lipooti tennafuluma publicly kubeera nga esharingibwa eri abantu okunoonyereza okwakolebwa mu maka eyali speaker wa parliament Aneta Among bannansi baakwaniriza kyova bati n'emmotoka ya Rolls Royce bwe yayisibwa mu kibuga Kampala ababooda bagendanga bagikubira engalo nga bagamba kyekyo ssente zaffe kubanga balina ekirowoozo nti ssente enzibe ekiro tekinnakakasibwa ne bwe balina ekirowoozo abantu bwe babeera mu babagamba nti waliwo obulyake bungi kati bw'obalagayoko ekimu ku kintu ky'oboye abamu kibazzaamu essubi nti era kale batulyako ssente zaffe naffe katuzibaggyeko mukyo kikyengezaako okutegeeza nti ebitongole bino ebikwasa amateeka gye buva nebulaga ne bigoberera oba ne biyita mu mitendera emituufu nga bikola emirimu gyabyo kigenda biyambako okufuna sapoti okuva mu ba citizen ate buli mulimu gwonna ogukolebwa nga guliko obuwagizi bw'abannansi emikisa mingi nti guba gugenda kubeera successful kubanga ffe bannansi ffe tulaba abantu bano nga bakola emisango ffe bannansi ffe tulaba abantu bano ffe tumanya abazizza emisango wa gye beekwese ku byalo byaffe olw'ensonga waliwo ekintu kye bayita bimayumba 10 mayumba 10 watch your neighbor singa omubbi ajja mu estate emu okubba aba akyali eri waggulu n'oteeka message ku WhatsApp nti waffe waliyo amenya kati woteeka message mu WhatsApp ne wabaawo atandika okuyita poliisi namwe ne mutandika okusala amagezi either ne mwenywereza mundu ba ne muyita obuyambi oba ne mujja ne mumuyamba kakati buno bwonna obugenda mu maaso okubeera nga bulumira mu ngeri ebitongole bikwasisa amateeka gye bikolamu emirimu gyabwe yeetaaga kutereeza kubanga gye bikoma obutatereezebwa birina engeri gye byemma omukisa okuwagirwa abantu ba bulijjo abasinga okuba ne information ku ngeri y'okumalawo obumenyi bw'amateeka Wekitiibwa Katikkiro ebintu byonna nga bigambye abirambise bulungi mu bigambo ebituufu okuva ku nkwata y'omuntu engeri gy'atwalibwa okuva gy'akwatibwa oba gy'atwalibwa singa aba atandise okukozesebwa ngeri gy'asobola okukuumibwamu ngeri gy'asobola okuteebwamu paka kyekirina okuba nga kiggweera. Olwali obadde olukiiko lwa Buganda bali mu kusoma mbalirira era nga bannabyabufuzi ab'enjawulo mbalabyeko ne be Leader of Opposition Joel Ssenyonyi y'omu ku abo ababaddeyo ne bannabyabufuzi abalala bangi nnyo abasobodde okuba nga bajja okubeera nga ate babeerawo nga embalirira y'Obwakabaka bwa Buganda egenda esomebwa. Oyo minisita omubeezi w'ebyobuvubi Migadde mubaka kuva Buvume eyo naye abaddewo ndabyewo ndowooza n'omukyala Najjuma ndowooza ava Nakaseke eyo naye abaddewo n'abalala bangi nnyo abasobodde okubeera nga babeerawo mu lukiiko lwa Buganda mu kusoma embalirira. Naye kansooke nkuwa ebigambo bya Mukuumaddamula bino byawadde eri abakulembeze naddala abalina obuyinza ku ngeri ebintu gye birina okukolebwamu osanga abantu bano aba bulijjo basobole okuvaamu olwattoma beegatte ku bitongole okusobola okulwanisa obulyake n'obumenyi bw'amateeka. Nti omuntu aba amenya amateeka ayitibwe ku poliisi kubanga era amateeka be gagamba ategeezebwe amateeka ge yamenye. Bw'aba waakukwatibwa akwatibwe misana aleme buwambibwa akwatibwe misana abamukutte beeyanjule. Nze Kopolo Opio nze Kopolo Tumuhimbise era endagamuntu yange yeeno nkukutte kubanga wabbye enkoko eyamuliraanwa atwalibwe mu kifo ekikkirizibwa mu mateeka. Tewali kifo kyonna mu mateeka ga Uganda muntu alina kutwalibwa okujjako ku poliisi akaduukulu aka poliisi ate bw'aggyibwa akaduukulu aka poliisi atwalibwa mu kkooti. Amateeka be gagamba okujjako bano nga bagakyusizza naye tebannaba abakwatibwa baleme kutulugunyizibwa. Omuganda agamba bw'omegga
toluma ate oba oli omukutte kati ate bw'omala omukwata ate okuba wakyempi oba omusambira ki era abakwatibwa baleme kuswazibwa. Lwaki omuntu ng'akwatiddwa aggyibwamu engoye oba omutigaatiga oba omukozesa ebitasaana tebereza omuntu omukulu n'omugamba nti zina amazina nga kuliko birango musajja semaka oba kola dduyiro w'obuwaze olaba wano nkola dduyiro buli lunaku okutwala abantu okukola dduyiro lutalo naye ate ow'obuwaze ebintu ebyo bijja tuleetera akabasa atannasalirwa musango ate omukwata atwalibwe mu kkooti ssaawa 48 mu nkola entuufu poliisi erina okusooka n'enoonyereza ye wabbye enkoko ne bajja ne babuuza bali ne bakuŋŋaanya obujulizi bagenda okukwata yabbye enkoko n'obujulizi babufunye mu ssaawa 48 ne bakutwala mu kkooti atannasalibwa musango era taba nagwo atannasalirwa musango taba nagwo mu mateeka era amateeka gamukkiriza okweyimirirwa kuba tannasalirwa musango kati bwe munaasanga omusango teyaguzza era kyemuva mulabanga mu mateeka bagamba mumuteekako obukwakkulizo ebulaaya oluusi babateekako n'akuuma akasoma we bali okambala ku mukono ng'essaawa kati avudde ekyaggwe agenze mawogola kati avudde mawogola agenze essingo kyebava bateekawo obukwakkulizo jangu n'abantu be bati abakunoonya ne bagamba owaayi tannasalirwa musango era bwe wabaawo okweraliikirira nti ajja kutaataaganya abajulizi bakuumibwe abajulizi bakuumibwa ali omuvunaane bwe kiba kikyera ayinza okugenda eyo essinga eyo n'ayogera n'abajulizi abo bakuumibwa era kiri mu nkola mu nsi yonna singa omuntu ono batya nti ayinza okutuusa ku bujulizi obulabe bakuumibwa ate eggwanga ddamba lyeriwa biddooli terisobola kukuuma mujulizi yiikirira nnyo omwaga gw'ebyensimbi guno ku ludda olw'abamusigansimbi olw'ebintu ebigenda mu maaso omuntu ayinza okubuuza nti mu Uganda tubeera mu mpuku kubanga omukazi omukadde emyaka 73 okumuwamba omuntu omukadde emyaka 73 omuntu aba takuze bannaaye kakati omuntu ng'oyo omuwamba oti abadde agenda kutta kiki kati oli bw'abiwulira ali eyo mu United Arab Emirates kata agamba ow'ensanvu naye bamuwambye omusango ki kusiga bukyayi kale ow'ensanvu ayinza okubeera omutemu ayinza okuba omukwasi w'abakazi naye okusiga obukyayi mu bantu omuntu n'awambibwa olw'okusiga obukyayi mu bantu abamusigansimbi bayinza okukendeera kitiisa ku ludda olw'ebyenfuna kale ebigambo byakamukuumaddamula mu bigambo bya pulezidenti bye yakola yagamba nti luli lwaki yasirikanga yakizuula lwaki takyasirika kati yakizuula nti nno luli bwe yasirikanga bamusigansimbi baatwalanga abaalinga ku mikutu bye baayogeranga oba bannabyabufuzi bye baayogeranga naye ate ne Katikkiro alina insight gy'akoze nti kituufu bali baayogeranga naye ate nagwe nagambye nti babyogera mu Luganda mu Uganda bannabyabufuzi we bali ni bannabyabufuzi boyinza okugamba nti ali poisonous boogera mu nnimi zaffe boogera mu native language kati ekizibu nti ate amawulire agakolebwa ku muntu akwatiddwa oba awambiddwa ate gakolebwa mu nnimi zombi kati ndoza twetaaga oluso okubalansinga okumanya bano aboogera we boogera ekifaananyi ekiggwanga balisiiga ekifaananyi ekibi naye ate era ne wembakwata amawulire gakolebwa era ntumaliza nga eggwanga lisiigiddwa ekifaananyi ekibi ate kati ekizibu kye tulina nti nno luli control ya mawulire yalinnya nti just control the mainstream ne kati olina social media osobola okukontrolinga social media naye ate si yonna lwansonga nti waliwo basayima abasobola okukontrolinga kubanga bakola basinziira wano Kampala naye waliwo ate ababikola nga basinziira bweru wa ggwanga
kitegeeza nti kyonna kisigala nti control 100% esobola okubeera enzibu. Kati awo n'omaliriza ng'ekibuuzo nti okuumya otya eggwanga nga terikoseddwa ku bigenda mu maaso mu ggwanga wadde nga ogenda mu maaso nga ate okukwasisa amateeka. Ebyo nno bwe bityo bwe biri. Tukyatandika butandisi, tulina endala show zindi zigenda nga tukola. Naye ffonna munzikirize embeere nga mbaleka tujja kuba nga tuddamu mu maaso. Wenna ateekateeka okuzimba obanga sayiti yo yaziŋŋama totaatagana abakugu baabano Alihira Holdings Limited kikyokuddamu kyo. Tuzimba amayumba n'ebizimbe ebya buli kika kw'ossa n'okkuba plan, tusiba tiles, okola plumbing work, compound designing, painting ne construction finishing omulala yenna. Ekyenjawulo mu byonna tuzimba kabuyonjo ez'ekika kya biodigester septic tank ng'eno tewunya tejjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ate ku ssente ezisoboka. Oli w'amaka, ab'amasomero, hotelo, amasinzizo n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Alihira Holdings Limited tukola ne land surveying. Oyagala kupunta ttaka lyo twesige tojja kwejjusa. Tusangibwa Kampala ku kizimbe kya Grand Imperial Mall ku Colville Street. Essimu 07066992 oba ku 0702 604 543 oba ku 0789 224 230.